era bubuto ono wa frankincense ayina ekirungo bakiyita AKBA, acetyl ketoboswellic acid. Omanye mu luzungu frankincense gwe bayita oba mu lulimi olubotane bamuyita boswellia sacrata oba sacred. Naye kati ekirungo ekyo ekiri mu boswellia oba frankincense kiyamba okutangira obuka bwa kookolo okusaasaana mu mubiri. Era kati ebiseera bino kookolo anyinyitidde nga abantu tebakyakozesa frankincense. Kati ebintu ebyo biri nakyo ebijjamu acid mu mubiri. Kati ekirungo ekyo AKBA oba kiyita akiba kyekikyasinze, era frankincense mu bazungu kyovula bamuyita king of oils. Era nalindi awo nga akasimu kavuga okuva mu St John Hopkins nga bambuuza omukenkufu olina frankincense, nembagamba nga muloberawa nze sibeerangako buloba, mbeera buziga mwina. Kitegeeza naffe tumukozese. Nafunako ne delegation okuva mu France, University of Paris. Abaana bajja bambi nga bazze kuneebuuzaako ku emidde egyawano nsobola okujjanjaba abantu ku ndwadde ng'ezo kookolo, oba esobola okubayambako okulanga kema akola oba chemotherapy. Kati frankincense ono mulungi nnyo. Ekirungo ekyo kirina obusobozi obutakkiriza butafaali ku mutatinga. Mutation kitegeeza okukyukakyuka, tebubukkiriza ekirungo ekyo. Kugamba bintu biri awo nange byewuunya bwewuunya. Kyovulaba nga kana kabaani oba oil ono bamuwa Yesu. Bamuwa Yesu. Bintu bino olina okuba omukkiriza. Omanyi spiritualism is also science. N'olwekyo oil ono mulungi nnyo ku bantu abalina kookolo, abantu abalina ebizimba. Research ekikoze si research wange, research alaga bwatyo. Onywa n'okusiigawo kati ng'abakyala abalina ebizimba mu nabaana osobola mugatta mu sukaali ggulu gwe nabagamba ne bicarbonate of soda. Ono abalula obutafaali obwa kookolo. Osobola n'abalina ebizimba mu mabeere omusiigako. Ekizimba kyonna we kiri omusiigako, naye n'okufubola nga tewali bizigo, kubanga ayingira bw'anaayingiza ebizigo ate eba kemiko. Ekirungo ekyo n'ebizimba bino eby'omu bwongo ayabalansinga amasannyalaze ag'omu bwongo ze bayita delta waves. Delta waves ezo bwe zitabalansinga olusi obuzibu bwe buva muntu omubiri guba nga obwongo bwerabira bulimu ebintu ebyo ebigusumbuwa, ebizimbazimba obutafaali bu neurons obw'obwongo ne buzimba. Omusiigako ali anti-inflammatory. Kati osobola omutonyezanga ku piro n'onuusangako. Ate wamu n'okumusiiga mu nnyindo. Oil wa byamagero nnyo ono frankincense. Era kyovulaba yasinga n'ebbeeyi. Nali ndaba wano Abamerika ekampani zaabwe nga bamutunda $100. $100. Nentya nnyo ngamba singa ndi mu Amerika, singa nange ndi dooni, singa nange maasa, naye tewali tabbu nange mu nsi muno neeyagala mu mbeera eyo. N'olwekyo frankincense ono tumukozese okutangira obutafaali obwo okunooneka. Takkiriza DNA oba endagabutondeyo ey'omunda ku mutatinga, kukyuka. Ate alina kye bayita self apoptosis. Takkiriza butafaali bwononese kusigala mu mubiri. Activating immunity yo weba waggulu era bamanga obutafaali nti buno bwagala kukola fujjo nebubalula. Abasirikale babakuuma. Era kyovulaba immunity bwekka wansi ofuna HIV, ofuna cancer, ofuna ebikobo birwadde ebitalina ddagala. Naye omuntu waba na immunity tosobola kumanya nti n'ebulwadde ku nsi we buli. Ekyovulaba abasajja abo ng'abo abedde eyo mu myaka gya Yesu bakozesanga nnyo frankincense. Ate frankincense ono ekyamagero ekirala ky'alina atugatta ku bulamu obw'omwoyo. Bakiyita spiritual science. Temumumanyi spiritual science. Spiritual science si bintu bya kwejinga, kituufu gye kiri kubanga waliyo amaanyi agatusinga. Kyovulaba
fenga abasajja abakoze research ku metaphysics ne spiritual science tukimanyi bulungi nnyo. Frankincense ono waliwo akatundu k'omubiri ke bayita pineal gland kali awo ku bwongo, naye akatundu ako kagattira wano mu kyenyi, era abayindi bakayita third eye, nti kabeera wakati w'amaaso gano abiri, ko kabeera wano wakati. Akatundu ako ke bakozesa for activation, omuntu n'oba w'amaanyi. Kyova olaba Yesu we yazaalibwa bamutwalira frankincense ne bamusiiga mu kyenyi. Kyova olaba yakola ebyamagero kye bayita spiritual activation, kubikkulirwa n'olaba obulamu obw'omwoyo. Kyova olaba abayindi bo bateekawo bioyiro byabwe ne langi ze mulaba wano sport akaba akamyufu. Abasiraamu balwana okufuna sijida eyo activation. Era omuntu bwanyiga akwata wano omutwe gubadde gumuluma ne gukakkana. Era bwe baba bakubatiza brother oba father akusiiga wano amazzi bayiwa wano mu kyenyi. Awo obulamu bwo obw'omubiri bwe bugattira ku bw'omwoyo kye bayita spiritual world, bw'ogattira ku bulamu bwo obw'omwoyo. Kati frankincense ono activating obulamu bwo obw'omwoyo n'akuzuukusa. N'oba ng'osobola okukola ebyamagero, n'oba ne intellectual ne reasoning capacity, ne bw'oba tewasoma ng'osobola okuddamu. Era kyemweva abasajja bali abagezi baatwalira Yesu oyiro ono n'aba activated n'akola ebyamagero. Abasajja bakabona ne bagamba ono ye bannaye yaani. Naffe tumwetaaga kubanga pineal gland yaffe kijonoonye. Amazzi gano aga taapu galimu fluoride ebyo n'eddagala ly'amannyo lye tusenyesa. Wali ku Prof Bioresearch tulina eddagala ly'amannyo ery'amanda ly'osobola okukozesa eritalimu fluoride. Fluoride watugenda mu bwongo, pineal gland efa oba omwoyo gwaffe ogwo gufa. Kati bwe gufa ne tuba nga tusobola kulaba byawala. Kyova olaba ng'abantu balaba ebiro tebyentiisa, kitegeeza pineal gland yo tekola. Ate n'okulowooza kwaffe kutono kubanga bwefa intellectual yo eba wansi, okulowooza okuba kutono. Kyova olaba abazungu n'abayindi ba activating nnyo mu kye bayita meditation ne yoga, bakozesa frankincense ono. Naffe tumwetaaga. Mukwate omusiige mu kyenyi. Mu kyenyi wano awali third eye. Bintu bitambule bulungi nnyo. Osiiga wano n'oba activated. Era mu mbeera y'omu ono butto wa frankincense gwe nakugamba gwe njija mu masanda gano aga frankincense ginjija Isirairi. Ayamba nnyo ku concentration. Gw'omwana asoma weetaaga okuba concentrated, obenga osobola okuba ne focus. Ng'oba otuula mu kiraasi obeera mukakkamu. Waliwo abantu nga tebatereera, omuleka wano omusanga wali, omuleka mu kiraasi asome ogenda omusanga ate ali mu kukuba muziki. Ne ku mirimu omuntu omuleka nga kashi ate omusanga mu store, tebatereera ku mulimu. Kye kibagobezza ku mirimu gyabwe. Beetaaga buttono. Teka amatonda 5 amazzi agabuguma, onywenga buli ku kyayiwo, osigeko ne mu kyenyi n'emabega w'amatu. Bintu bitambule taratibu sana. Ng'omukenkufu bwakikola. Nze ku makya bwe nzuukuka neesigako emabega w'amatu ne ndyoka mbayiiza ebipya ne byonna ebyewuunyisa. Agamba omusajja oyo mukozesa ka oyiro Yesu ke baamuwa. Era mu mbeera y'emu gw'omukyala atazaala ayamba okubalansinga hormones ng'ovudde mu menopause. Ekibugumu ekyo ekijjira abakyala butono mulungi nnyo ku menopause ebbugumu ne ku cramps. Cramps zisumbuwa nnyo obulumi awo ng'abakyala bagenda mu nsonga bafuna obulumi bw'amaanyi nnyo. Era mu mbeera y'emu bafuna n'obuzibu obwa fertility n'abanga tali fertile. Waliwo bagamba Abafirika bali fertile naddala Bannayuganda, ne waliwo abalwanye n'abantu ne baawukana n'okwawukana ng'omukyala tazaala. Amagi gano tegasembera bulungi nnyo. Frankincense ayoza enseke zonna n'azizibukula amagi ne gasembera. Ate nga ne ku lususu butono mulungi nnyo. Muteeke mu mazzi g'onaaba mu maaso oba g'onaaba ajja kugoba embalabe, ajja kugoba enkanyanya, ayamba omusaayi okutambula. Tewalaba Yesu nga y'emu ku bantu abasinga okunyirira, wadde yali mwana wa Katonda. Ne Mariya ne Yesu baali banyirira.
yuno butto gwe bakozesanga genda mu byawandiikibwa osome Matayo chapter eyokubiri olunyiriri lw'11 bebino ebintu bye bakozesa era mu mbeera yemu frankincense ayamba ne kukwerabira ayamba obwongo buno okubumakinga sharp ne banga towerabira akuactivatinga spiritually kumachabo ozuku kamusige mu kyenyi wano third eye eriso lyo kusatu lino abayindi we basiga langi abasilamu we basulwana okufuna sujida baba activatinga bwongo nekati ono frankincense bwomunywa akongerako amasanyalaze no ba vibrant ngo busaza obwongo sibwe bafu omubiri gwonna bukimuki mutima vibrating abaguvibrating kitegeza simulwadde amawugwe ga vibrating gaba malamu ga vibrating bino ebinyamanyama bino binyiranyira ebyo bimucus tebisobola kukwata mawugwe urubuto vibrating bulungi nyululamu obutafaali obufu buvaako obulamu ne bujja kimu kiri live le ngabula ba generator yonti tukolezeze vibrating abwegano vibrating omanya waliwo obuzibu oba emmotoka engine bwe takankana bwetyo omanya engine nfu ne frankincense kyatuyamba era bwolwala oluzinga amasanyalaze 5.8 bwe tuba tubipimye mu hazi naye bw'oba omulamu ng'okozeseza oil ngono ogaininga amasanyalaze 12 kubanga ono oil amalako ne stress omuteka kupira obwongo ne bubanga musayi gutambula oba positive ng'olina okwagala notabanga bana abanira ababonyabonya Uganda nga n'omukenkufu motadde kati nzo omusajja akola research eno oyagala nsimbe line paka mande paka mwaka gujja myaka 2 nonya ndaga muntu yange ombonyabonya zukukanira vaawo limba bwani padde ID yange zinesigala mu research nga mukama waffe yagamba ebya Kaisari birekere Kaisari ebyekikenkufu birekere omukenkufu ebyanga tobisobola ate ndi mukumbonyabonya ku bibyo nene olwekyo banaye bebaziza nnyo okumpuliriza era Yesu bwalidda bwomanyi olunaku olw'oluvannyuma tulinyumyamu mugambe mukama wange Yesu ka oyiro kano aka frankincense okalabye okyakajjukira buno obubani bwe bakutonera tuli ba muggulu nga tunyumyamu naye gwe ojja mugamba nti nina akedi nti oba nanyima abantu ID ndaga muntu fe tulinyumya ku bintu byaffe bino ka oyiro kano okalabye otya kawunyeko kawunya bulungi mukenkufu webala omulimu ogwo Yesu anebaza mugambe kano kali piwa nga akako kebakuwa oba akange kasinzeewo bye bye